Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi, twesimye okuba nti mutulabe essaawa eno. Ndina abakyala bano, ndi makati gaabwe, tugenda kuba tubategeera be baani era lwaki ndi nabo bano, naye nga ekisinza okutuleeta ekikulu eri ensonga emu ya project yaffe eya My Own Son. Sero eyo ndowooza buli omu agimanyi kati essaawa eno, oba yali agiwuliddeko atanagiraba nkakasa nti oyaayaana olabe ng'ogiraba kubanga yo weeriki muliro. Project eno etambulidde eddala ebbanga era nga tuli ku nkomerero, oba kale twakomekereza kye bayita season 1 nga twolekera season 2, naye nga tetunaba kutuukayo eyo. Ngenda kusooka nzikirize abakyala bano batubuuzeeko, then oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo mu maaso. Andi ku side eno. Amanya gange. Erinnya lyange sorry. Nakibule Oliver. Nambadde nkuzanyira mu season 1 nga Dani. Wow, Dani. Ali side eno. Erinnya lyange bampita kwagala Teddy, okusobola okumpita Teresa kinyumira nnyo. Mbadde nzanya My Own Son season 1 nga Debbie. Kati wabisazizaamu togenda kuddamu kuzannya. Ne mu season 2 mbadde manyi nti erinnya agenda likyusa, so andowooza abakyala mubawulidde, wadde oyinza okulowooza nti naze n'abakasiru boogera era beeyogerera, buli omu erinnya lye alyogedde. Nange nze Seguja Hamisi Hamu International, a simple guy, era nga nze CEO director wa Afrovision Films. Tugenda kuba twogera ku project eno bannange. Okusooka kwa byonna nsooka okwebaza abalabi baffe abalungi okukkiriza ne tubaweereza, ne mukkiriza ne mulaba bye tuzannya, ne mukkiriza ne mulaba byempandiise, ne mukkiriza ne mulaba byendirectinze. Abaana bano gye mbajje si kumpi, naye nga mbajjeeyo wamu nammwe. Mwe abalabi kwegamba muyambye ku director ne muyamba ku muwandiisi abantu bano okufuuka kye bali kati. Kubanga bw'okola by'okoze nga tebiriiko alaba, weekanga nawe amaanyi gakoze eki gakuweddemu. So gwe omulabi waffe otuwa amaanyi mangi nnyo, gwe mafuta g'oteeka mu mmotoka n'etambula. Mu mbeera bw'etyo tugenda kuba twogeramu n'abakyala bano nga tuwayaawayamu ku project eno nga bw'ebadde season 1, bagirabye batya era bo ng'abazannyi biki bye batuuseko. Kanzirewo omukyala Oliver. Eno project yo yakomeka ngo ozannya? Nzizannya omukama wange Hamisi Seguja, director wange omubwati. Abalabi baffe, eno project yange yakubiri. Abazze nga mutugoberera nali eri mu musambaganyi, project yaffe yasookera ddala. Kazi mu musambaganyi walimu? Musambaganyi nalimu nnyo nga nze musukulumu w'omusambaganyi. Era abantu nnyo. Ebirwa byerabirwa, naye nange amazima wadde nze director ate mbadde sijjukira nti omukyalo ono yalimu mu musambaganyi ng'omusukulumu w'omusambaganyi. Awulidde. So kakati project eno gwe nga gwe project yo yakubiri, olowooza ekwongeddeko ki okusinzira kuba ogambye project yakubiri, ekwongeddeko ki okusinga ku eri eyasooka? Ennyongeddeko ebintu bingi. Ekisookera ddala endaze abantu ab'enjawulo, naddala abanene n'abanene bensisinkanye. Omunene asooka ye gwe, neeyongedde okuddamu okunnyonnyoka. Ndi munene mbadde simanyi, kati nno munnange nange kanneesuneko, mbadde simanyi nti ndi munene, era nze bw'ayogedde abanene mbadde ndowooza nti abanene mu gavumenti, era mbadde naatera kugamba nti kankuba oluseke ngeri gy'olina abanene. So ekulaza abantu ab'enjawulo, obadde omenyeeyo nze endaze ba directors ab'enjawulo, ngenzeko mu theatre ez'enjawulo. Nali sigendangako mu theatre, namala kujoyininga eno tiimu ya Bina Uganda, nentandika okugendako mu theatre ez'enjawulo, nsisinkanye ba director ab'enjawulo. Theatre ki z'ogenzeemu, eriwa n'eriwa? Ngenzeko mu Labonita, ngenzeko ku Bati Valley, ne mu cinema kubanga nali sina mulwale genda mu cinema, naye kati
ebintu bitambula bulungi nga bwe nabibala Oh, ate nga bikyeyongera okutambula nga bwe nabibala. Mu buufu obwo bwennyini omukyalo ono ndowooza nga bwe mulabye alina bye yenyumirizaamu okusinziira nga bw'ali kati ne gye yali yenyumiriza mu kubeera nti theatre kati yazifuulanga waka, sinema nazo kyekyo. Kasi twali nawe mu kimote? Twaliyo ffenna. Olidde. So kwegamba ndowooza olaba ebintu ebyenjawulo. Kakati nga ovudde ku ekyo birala olinayo ebirala byonna byogamba nti kino nfunyemu kino? Nga ki? Ekisookera ddala nze ntunda ngoye awo ku Hamu mwenna abatamanyi naye bakasitoma beeyongeddeko olw'okuba nti ozannya firimu era bannange ono omwana nzanyira bulungi my own son yeegwe konze yenze najja n'akuwa ku ssente ekyo kyokka kinyongeddeko then kati obeera awo neeyongeddeko ne femu n'ekitiibwa omuntu akusaba bannange ekitiibwa kirinnye nze banneeba nze kugina ebyaka bafukamira n'enkya n'okuterayo gundi wange bannange kyamazima firimu egenda ennyongerako femu mu bantu ate nga tonnabanze olugendo kyalutambuliza ddala. Kale kakati tulabye ebirungi sayidi eyo akusoomozebwa ki wali ofunye mu mbeera eno eya firimu n'ogamba nti mbutuufu nzannye bwekiti naye kino kyo kalakita bweti yali ensumbuye naddala kale kweno project ya My Own Son omusambaganye katumuleke kubanga tulabyeko Dani ye kalakita name yo. Twakulabako nga mulina crash ne ku manager Musa era n'ofunya n'engumi n'omukyalo omu bwe bayita Shiba. Kiki oli mulwanya abasajja bakudduke nga obudde bukyali? Ekyamazima siri mulwanyi naye ndi mulwanyi ku kintu ekyange. Tokkiriza kintu kyo kwegamba kuyita mu myaganya gyangalo. Kuyita myaganya mu ngalo bw'entyo mazima nga ndaba. Era kyekyange nkirwanira paka kuwulira bubi. Kati kwegamba mu bufunze owulira nti ogenda kulwanira Musa paka? Ye Musa okusoomozebwa kwe mufunyeeko nti alina bakurashi bangi. Naye ate nange sigenda kukkiriza kumumpita mu myaganya gy'engalo. Season 1 mulabye twalwana omulundi gumu. Kati tugenda kulwana buli muwala gwendaba ku Musa. Okay. Andi mu 5. Ndowooza abale baffe abalungi omukyala mulaba awera yewerera banne kati nga tukuumuzaako wabbali tugenda kuddira kangendekewo omukyalo ono Tereza. Ozannyanga Debbie mu My Own Son. Eno project yo yakomeka? Ye project yange esoose. Eno yesoose ate n'oba wakabi nnyo bw'otyo ukikulu otya? Director amanya ataddemu mangi ge mazima kuba tekibadde kyangu nnyo okunzijayo natandika ndi bubi nze ntunula mu kamera nze nkola buli kimu naye alwanye okufuba okulaba nga ndyawo wendi ate nga nzikiriza wantwala wanene. Owulidde. Kale kakati okusinziira nga bw'ogambye nti eno ye project yesoose biki bye waakagifunamu ebirungi? Ebirungi nsisinkanniddemu emikwano egy'enjawulo ne director wange yennyini namulabanga ku firimu nga wemba ngoberedde byazannya mulabirako eyo. Nsanze abantu bangi bwebawo sinnatambula kiwanvu nnyo naye nga wendi nawo si wabi nfunyemu emikwano kwegamba njize n'okukwatagana n'abantu abalala kyesaali na luli. Kakati omanye ebiseera ebisinga obungi abaana ab'obuwala ndowooza bwe babeera eyo nga babalaba naddala abaana batabani ba Falaawo tebabasumbu wakati. Musumbuyiwe ekisusse buli kimuli kirina okubuukirwako enjiki. Owulidde. Ekyo kyakusoomoozebwa. Okusumbuyizibwa tulina okusumbuzibwa lwakuba kiva gy'oli n'osalawo njagala ki najja kukola ki ngenda naki n'omanya ggoloyo so bw'omanya ggoloyo kikuyamba okwewala enjuki ezikubuukirako kuba ffe tuli bimuli. Kati Tereza wangi tukulabyeko nga oli mukwano gwa Nisha My Own Son season 1 gwolowooza kalakita eyo kuba muli ba mukwano babiri liyo gye yakusomera ey'okuba nti akutadde mu makaage kwegamba akuwe bbaawe sinakindi omuzaalire
kugamba kusoomozebwa kwokirabamu gwe nga gwe oba ekirala gwe wali okirabyeko mu bulamu obwa bulijjo wali olabyeko omuntu ayinza okukwata bbaawe n'amuwa mukwano gwe amazima gali nti mu bulamu obwa bulijjo tekisoboka nze sisuubira nti kisoboka kuba newe yakiŋŋamba Nisha nakiteeka mu bulamu obwa bulijjo nze Tereza nga bananti omwami owange ng'olaba tekisoboka okay fine olabye nti tekisoboka gwe ku lulwo olowooza kati kalakita eyo omukyalo ono omuwa magezi ki ekikolwa kye yakola kiina kye kimugattako kimuyamba gwe kikuyamba ono Debbie kimuyamba ani afunamu mu kintu ekyo nga nze Debbie kinyamba kubanga yansanga ndi singo najja nsuulako envuumulo y'olulenzi ate nga ye byalabye bye lutalina nze bye birooto mwentambulira nkitegeera enjayanira naye mukwano gwange oyo kyenyinza omugamba yandyejjusa mu maaso awo abasajja baana ayinza okwejjusa bwendaba oba yina kyabaze ekinene ekisinga ku Musa bagamba kyokutte mu ngalo kyoba ogenda nakyo malayika gwe wakala emasitaani gw'olabye asinga malayika gw'otannalaba kwegamba mu bufunzo olinga agamba nti gw'okutte gw'obba mu bufunzo yandibadde asooka n'anyweza kino kyalina kuba kiri tannakikakasa okay kakati eyo nga tuvuddeyo mukyala Debbie olowooza Debbie omuntu akusuubiremu ki mu season 2 kubanga mu season 1 tukulabye nga oba wakomekereza Musa bawagizi baffe abalungi season 2 ngenda kuba mulalamu omuzannyo ogubaddewo wali ngenda okufuba okulaba nga Musa mwefunza kwegamba ojjeyo biri ate n'ekirala obusitayiro bwange bwonna bwe namulaga bwe nnina ndi wakubujjayo tolaba nti nonna kuluno baddiya ndi wakujjanabalongoaterawo kayimba ako mwengenda okutambulira ennyo Musa simuta alright twakuulira nga weewera ezo sitayiro wazijja wangu simanya avada kavadula bed to bed suplex sitayiro ezo omulabi waliwo comment gye nasomanga bagamba sitayiro zino tuzinoonyezewo agenda ozitutendeka njazibatendeka mu season 2 buli kinsa ayagala okumanya avada kavadra bagikola batya egiretya kyova olaba natengula Musa nga bukyali ate no bed to bed suplex ekazi ogambe tugenda kusaka mu season 2 wow bayigiriza obusitayiro mukuma abaami bamwe owulidde kakati abalabi baffe abalungi nze ngenda kubeera nga nsiima okubeebaza obutakoma kubanga ekituufu kyo kiri nti Afrovision yatandika mpola ezze etambula olugendo mpola naye gye tulaga amazima mutuwe essuubi nti buli lunaku temukkiriza muntu kulaba nti olaba wekka ogenda okulaba nga waliwo akwegasseeko omulala kitegeeza waliwo gweobagulizaako nti eno waliyo ki ebyokya so ngenda kwongera okubeebaza abalabi baffe abalungi era nga mbakubiriza okwekuumira ku mukutu guno ogwa Afrovision Films Limited ebirungi bikyajja kubanga eno season 2 bannange temulaba nti mubadde mutenda season 1 season 2 egenda kuba masafu kakati nakibula enkomyewo ewo byakuyiga kibyoyize mu season 1 ebyokuyiga byenzize mu season 1 naddala nze nga akolera ewa manager Musa nti bannange omulimu gubeere mulimu woofiisi eno wabaddeyo omwami alina olugambo Robert agobesezza banne abasinga abamu atusalisizzaako ssente naye yafundikidde naye kaabuze kata bamugobe naye nga lwaki lwa lugambo banne bw'owoze kola concentratinga ku mirimu gyo totunulira bitakwatako ekyo no kikulu nnyo kyo nakyo nkiyizeemu ekyokubiri bannaye tulekere okwagala abakozi bannaffe ofundikira emirimu gikulemye okukola nga nti otunulira omusajja gwanyumya naye omutima ne gukkuba otunulira omusajja akkiridde ayingidde emmotoka alinaani omutima ne gukkuba owekanga emirimu giganye bane tulina oconcentratinga nnyo ku mirimu gyaffe at least omukwano gubeere wabweru w'emirimu gyaffe
Yes. ebyo bibiri byoyizeemu. Yes. Okay, fine. Kati nange okuddayo ku kiri kyayogedde bakadeideyi bawololoba abeefuula nti batwala nnyo olugambo mu babosi. Mukoze kinene nnyo okugobya bannammwe ku mirimu, mukoze kinene nnyo okukyaya bannammwe ku mirimu, naye ng'ati the end of the day togenda kukola mulimu ono gw'abadde akola, togenda kubeera ye, togenda kufuuka ekyo kyali, gw'oli ekyo ky'oli olw'ensonga ky'oli, ne munnaali ekyo kyali olw'ensonga kyakola ki kyali. So na kino kyaleese ekyokubeera nti abakozi okubeera oconcentratinge ku mulimu, oleme kubeera nti omulimu ogutabikirizaamu laavu esobola okuwabya n'okola ensobi oluusi ogobeddwa oba okufiirwa omulimu oba ekintu ekirala kyonna oba okudda mu kulwana ngono bwe twamulaba nga alwana ne Shiba. So mukyala Teresa, gwe kyakuyiga kikyoyiza mu season 1? Season 1 njigiddemu ebintu bingi, naye kyensinza okuyiga nze kansooke nkijjeko nze ng'omuntu nkiteeke ku sayidi y'okuteekako omusika. Ekituufu kiri nti nkuze kutuuka wano eno sirabangako we bateekako omusika. Bwe kiri oli mutabuliiki toyabya lumu? Not really. Oba oli mulokole? Ndi mulokole, kati ate sirabangako we bateekako omusika. Wasookedde mu My Own Son. Wow. Nga n'ekirala nina omwana gwe nazaala yenna Kiwala Saara. Amazima gali nti ngatta waŋŋonge naye nga simanyi na mubala gwe. Mbitegeredde mu My Own Son. N'omwana wange naye ne kimuyamba okumanya ebintu nga bwe bitambula. Mbiyigidde omwo. Kati ate bwe nkize eno ku sayidi yange. Nkize nti omuntu waba ayagala omuntu olina okussaamu amaanyi agawera. Abasajja abamu si bangu bakufuna. Oba okitegeera nti natuuka ate nange Musa ne mpulira nga mwetaazi. So kati kwe kulumbako ewa ssengange addemu amangule opya. So kulemezaamu kikulu nnyo mu buli kyogenda okukola. Alright. Kaakati ndowooza mukitegedde bannange. Walaba firimu eno My Own Son ng'oli musajja muganda oba mukyala muganda, ekyo naawe ndowooza abadde takiiganga. Kugamba nasoma comments ng'era mulimu aboogera ekigambo ekyo. Kitegeeza twakubangula n'olaba ebintu ebikola ki bwe bitambula, omusika bamuteekako batya. Kati ebisigadde byonna ebyali mu lumbe ogenda kubiriina mu season 2 omuliro omwereere ogenda kuba okola otya? Olaba kiki kye bayita My Own Son. Lwaki firimu eno yatuumibwa My Own Son? Ate era n'akalala kyenjizeemu ekirala munansonyiwa, abasajja tuleme kubazannyisa nga ngoye nti ndugjeemu kandwazikeko mukwano gwange, kubanga kyemmanyi wansi kyenazuddemu eno firimu nti omusajja asobola okugaana naye ng'agaana akkiriza munda. Kati Misha yangabira omwami we oba okitegeera, namaliriza twambusa olusozi otegeera n'oluggusa. Kale kaakati balabi baffe abalungi ndowooza abakyala mubawulidde, sigenda kubaddiramu bye bakoze ki bye boogedde, wabula ngenda kusaba buli omu atumireyo ku bantu be baawulira nti abeewulira wano nga tebasukka nnyo ate tusisinkana olundi. Olivia Nakibuule, nsookera ddala okutumira ku balabi baffe bonna gye muli abali wano ewaffe mu Uganda, abali emitala w'amayanja, mwenna bannange mbeebaza, mbaagala nnyo, temujjangu okwo tusiima nsiima. Nentumira bazadde bange omwami Ssekitoleko ne mukyala we. Okyalina abakadde bo bombi gye bali e Kayunga. Nga weesiimye. Mbaagala nnyo bazadde bange. Nentumira abaganda bange ne mikwano gyange bonna nti mbaagala nnyo. Kale tuli ewa Teresa. Nange obufu bwe bumu ntumira omukyala eyanzaala bamuyita Namubiruddebula ng'asinziira eyo mu Buyukwe mu Kyaggwe eyo mu Bakafeero. Bweppo n'omwami eyanzaala bamuyita Mpima Lawrence. Era naye weeyo? Era bonna bakyali wamu. Bonna bali eyo mu Kyaggwe?
oli webukunja ndi webukunja tetukunja mitufe era Musa gundi ndi wamukunja Musa gwe Musa ajja kumpulira abafu omwana akyogedde nti webukunja mukunja bantu tetukunja miti okwo nengatako famire yange oli mumulabe mukyala muzadde ntumira abaana bange bonna nti mami abaagala nnyo n'omwami wange omulungi Kibalama James nkwagala nnyo mukwano n'abawagizi baffe mmwe mutufudde kye tuli ate tukkiriza nti mu lugendo muno we tunaatambulamu nammwe buli kimu kijja kubeera okay. Kibalama taba wankima kitegeeza ono mulamu owulidde kale abaana baffe abalungi ndowooza ensonga muzitegedde bulungi nnyo naye nga nyongera okubakubiriza okulaba nga mwekumira bambi ku mukutu guno okwongera okulaba firimu zaffe ate nga bannange season 2 egenda kuba muliro eyo yo bannange bye mulabye mu season 1 biwero nze ekyo kyomba kakasa akatebe kola ki wesibe onywere kubanga we tugenda ate wo wagumu nnyo mpozi ekirala nyongera okubategeeza nti nga bwe mumanyi nti omukutu gwa fogo mugazi twagala okubeera nti tubafuula busy tulina program egenda okutandika very soon bagiyita wadawadako era nga abaweereza abo ojja kubanga obalaba naye nga program eyo essaawa yonna egenda kuba etandika ate nga bwe tulindirira season 2 era nga nja kuba omu ku baweereza mu program eyo waliwo n'omukyala embagubaggu abamuyita omumbejja mujja kuba mumulaba so program eyo tugirindirire ate naye egenda kuba erimu ebyokuyiga bingi yo program egenda kubeera nga program eyo tugita Afrovision TV era nga tulina n'abavujjirizi mu program eyo mujja kuba mubamanya so wekuumire ku mukutu guno bingi bikyajja ate kamalofuna ku baana battu abalala omanyi nga bwe mumanyi nti aba kasavu kanyama ate katulabeko ku baana bawala abalala ne mwana mulenzi bali awo tulabe ate bo project eno ebayisizza etya era ebatwalawa season 2 balindirire ki tova ku mukutu